ngende yondye kawunga ka government. Hera, ogenda laba. Toyina musango gwoyinza kundoopa ng'ogenzeeyo gwe nga Fulfiger. Ne gunsinga, togulina. You do not. Naye oba ogenda looperako on behalf of someone, mugende munsibe. I do not have any problem with it. I do not. Oshegedde. Hera, no tula ku TV, no sabula abantu, no bavuma, no bamanyira, no sigala ng'okyayina. That same government is going to tell me it is doing good by taking a person like me. Nentwala mu kadukulu nga gwokyali wowe mukidde emyaka n'emyaka Fulfiger tukumanyidde mu kuwemula mu kuvuma nsi. Gw'oloopa omuntu era omusibe omuteke mu kkomera. Museveni wangaala. Kubanga abantu nga mugenda tuka ekiseera Museveni ave ku ntebe. Nga temukyayina we musiza abaana bammwe babawandulako buwanduzi buli we babalaba. Kumanyi ichurige yali ayogeza nkujjukiza nnyo naye olabika weerabira nnyo. Kumanyi ichurige yali ayina. Kumanyi ichurige yali ayogeza nga amanya ayina connections. Bamutugumbula paka nakati his case is yet to be solved. And I pray to Allah you also end up like that. By the same people. Nemumalaka abantu emirembe. Hera. When do you need me to come to court? Munsibeko siyingirangako komera ntuse ino ngenda weza myaka 25 siriyingirangako. Get the chance to be the first okunteekayo. One thing I want this to sink. Yena recording ira Fulfiger information abaho mujira manyobo recording anamuwa. I do not get fucking intimidated and I would not be scared of prison. Posing abagenda kundirayo bisiyaga. Mundise pupu. Other than that, mere arresting and putting me in prison, simanya serving some years somewhat. Hey! I told you, Louisite faced injustice. At a young age, 6 years, ze when natandi kokula. Abantu batandika considering ngo omuntu omukulu. Ngabanyumye embozi, ngabanaye nze boyfriend wange yandidde. Not giving a fuck whether I'm a young kid or not. Kitegeeza nakula ku myaka mukaaga. 6 years nali muntu mukulu ng'ebirowoozo by'abantu bakulu, not in that stupid manner. Naye nga ntandise otegeera nga mmanyi nawe on my own. I fought battles. Okitegedde. Dembe kiri ennina. Dembe kiri ennina. Nawe naloopa omusajja eyankwata ku myaka 6. Myaka 7. Ne bamusiba, ne wabaawo akuba essimu, ne bamuwa bail. Nga everything is confirmed that yes, he raped the child. Everything. Aba police ne bagenda ne bakola testing ne basanga nti yes omusajja kituufu yakabasa nnyo omwana. Ne bamugjayo. And you still think we have anything to lose? I personally have anything to lose in this government. Please. You still think I still have anything to lose? And then you will hear an imbecile. Well, will I try to get into one of social media? Rush to get the police. Because he had contacts. That is how fed up we are when it comes to this government. Because the injustice kufe kuvanga tucha alibato. Atwalo ozanao kati Fulfiger you start becoming a threat on who? Fetulavye injustice from day one. 6 years of fucking age. 6 years of fucking goddamn age. Twano za ku injustice yeno gondi. Yeno government. And now you think you coming out here and start threatening me. Olaba ntuse kubukambo buno bwenna bwen temutumalako mirembe. Temutumalako mirembe. Woba wakusiba siba. We've seen the worst. We've seen the worst. Nze nekuziza ndi hasola. Shitegedde. Nali gobolowoza engeri ensene enkuba jenkubyemu emotionally, but then I still have that sympathy towards people. I still have humanity in me. I still have sense to do better for me. And you think coming out and simanya throw threats, simanya Louisite ngenda kusiba nkulopye ku police kati nkole ntya? If that same police couldn't help me, kwata omusajja ne muteeka behind bars. If I overcame that, trust me, ne wejibango nsibye myaka 10. Nayenga si bowing down for a person like you who doesn't fucking deserve it.
bonna banneegayirira. Can you imagine? Can you imagine? Era bani bonna babasibye naye simanya. Yensonga lwaki nzija nenjogera with audacity. Nenzija nensabula yenna gwe nsabula nga nkikola nkimiininga without giving a fuck about the repercussions. Because why? I have nothing to lose. Whatever I had to lose, I lost at age 6. Hey, you one more darling. Siva. Hera, Luwilaiti temala akubana mirembe. Fulfiger tosana kubanga okola ku TV ya Uganda. Ne TV yo bannanyini yo beetaaga kusibwa. Kuba omuntu atasoma atula atya ku TV nga abasoma bali emirimu gibuze. Watutandika ate fokula opanga public oyina emisango mingi. Nojjoko ku TV n'ovumirako. Still nange nina emisango gye nsobola okukuloopa. Nodda ku TV n'owemulirako. Nga naawe ojja ate otandise okulaga nti bannaaye Luwilaiti yazza omusango gwa Naggumula gwavumira ku TV abaana gye balaba abakulu abato abaki. Naawe oyimirire mu kkooti ne kkooti etandika okuwuliriza ng'etalaba kintu kyonna ky'okola. Mutuveeko nammwe. One thing you should not do is fucking intimidate me. I'm not fucking moved. You guys abantu nga bano bantama. Government yetulemi. Tukoze sente zigana left, right and center. Kofunyeyo koolya. Haina mwe mujje mutugambe. Summon me. Let me come. Ugenda onsibye. Tulabe wonookyukako oba wonoosala emyaka. Oba wonookyusa endabika. Someone has said, Bridget, bamuyita mbu Fulfiger omutya weekaza. Naawe gezaako okwogera byenjogera. Olaba si kyanyange na kitange. Kati nje Fulfiger. Abaana muzannya nnyo. Bonna ne Haji Bujingo beebamu. Bamanyiira abantu. Naye gavumenti ebalesse buli omu bamulinnyeko. One thing you won't do is okunninnyako. Nkubamu akafaananyi nga nkubye amaviivi. Nze